Bobi Wine ng'atuuka ate mu kuziika Ogiwe Asiyah ate ye SB4 bambi yeebazizza abantu mbiina Maasawo Jjajja Ichuli anti bamutabukidde olw'akalebule gwe yayogedde ku nfa ya Asiyah wamu ne ku bye yayogedde ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu byonna vidiyo ngiina Maasawo ngenda bambi kutuusaako ba TikToker wamu ne Maama Azirise byonna mbiina ngenda bate mbi kutuusaako naye nga sinnabakwongerayo badde nkusaba vidiyo no gyempere like ate esobole okuba nga yeeyongera era nga nkubaza guwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga nawe tunayo kusubscribinga darling beera ngu subscribinga kona ku notification bell ayi tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasika odifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga akozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba te Hajati Kaloddo naakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita munnange nno nga sikulwisizaawo awo Robert yabadde atuwa ku speech ye era nga yeebaza buli omu buli muntu yenna ataasobodde okuba nga ajja akola ki amuziikirako Ogiwe ffenna gwe tumanyi obulungi Asiyah era bambi n'asaba Mukama asobole okugumya Maama Asiyah lwansonga akaseera kaalimu kano kazibu nnyo kubanga aviiriddwako omwana we ate abadde atandise okuba nga amusitula amukyusiza obulamu newankubadde nti Asiyah abaddeko obulemu naye era abadde alina ekinjawulo bambi kyakoze ki kyakoledde maama we era nga yeebaziza buli nkinoomu buli muntu yenna asobodde okujja ne yeebaza SB4 olw'omulimu omulungi gwe yakoze n'amwebaza okuba nga yatuleetera Asiyah okubanga ensi ate ekola ki emutegera ayogedde ebigambo bingi nnyo era nga ebisingako awo ngenda bba nkola ki mbikuwa maaso awo naye ate essaawa eno nzikiriza ate nkutuuseeko emboozi ya SB4 ng'atulaga ku bintu bya Asiyah gye bagenda okumuziika na buli kimu kyonna bambi n'okuba nga atasobodde okwebaza buli omu yenna amubeereddewo munnange bigambo bibadde bingi ebibadde biyitingana mbw ate biki bibadde bingi naye bambi ate avuddeyo n'abirabika okubanga ensonga akola ki agyogerako era ne yeebaza buli omu amuwerekeddeko buli kimu kyonna bambi kye bakoze lwaki mba mwogerera ate kambi nga nkutuusaako vidiyo eno ate mmale nkwongereyo n'amalala wagenda okuleba ennyumba ya Asiyah ey'oluberera weri ye zenga sawa mukaaga tujja kuba tubagabula mwenna bekyungu bankubye eddaka amanyi kopa isawa ttandika ejja kuba biri tayari nga ffe tubaleesezza nenyongera okubeebaza abali mu kiyungu tituba kiro mubaddewo bagirira abantu bano akulaba nti basiiba njala mwebale nnyo omuntu mukoze mwenna mwenna bakuuma ddembe bakiro kitwinde twabadde nayo mwebale nnyo era bano kati mukyaliwo malabawo abadde mukwano gwange abadde maama wange nkwebaza alabye vidiyo yo onwanirira ebyadda olw'okuntumulira mutima gwange nkwebaza mu kaseera no kano olabira mikwano gyo nkakasiza fulufira mukwano gwange kaseera kano olabira mukwano gwo naye gwe wenna wenna yapostinze Asiyah mu mbeera yonna eyayogedde tukwebaza nebaza timu gye naze nayo kusula emikono gyange gyonna banjagala mulimu abazze twagala kuwulira bigambo already ag'enjawulo ate era tudda mu kino yabasabye obugenkola ensonga lwaki ayagala
bwezityo nenteekateeka ate webadde nga bitambula naye ate erudde eno ate ye Kayo Wisdom atabukidde jeja Ichuli anti Ichuli yavuddeyo n'ayogera kalebule ku Bobi Wine mbonera yagala bwagazi kamera naye ng'ebintu byakola ki byamulema mukwano bamwanukudde era nga gubadde muliro ku muliro sigenda bba ate nga mukwano mwogerera ngenda bba nkutuusako video butereevu ate male nkutuuseko na speech y'aba TikTok bambi babaddeyo okuba ate nga bakola ki baziika TikTok munaabwe. Mbadde nkusaba ddamu amagezi Asiyah yennyini yakeera n'atugamba Bobi Wine obbiwe si kyekyo era ne Bobi Wine n'agamba Asiyah ogiwe ekyo kimu ekyokubiri Bobi Wine y'omu kuba landlords b'e Kamoocha abasinga I bet oba waliwo family esinza ettaka mu Kamoocha singa ey'aba Bobi Wine omutuuze waafudde agenze omulaba lwakubanga isima mwe mwamanyira n'abeNRM titemuyamba mulinga bayuza mutugubala butugubazi tin'emirambo gyammwe gumala kuba gwagundi ogukolako gumala kuba gwa jeno isima kankubuuli ate gwe weekaabiri bw'olifa ku NRM eyo bajja kukubika ebikutiya because tebakwetaaga basi yabaleke abawagira omukulembeze nga Bobi Wine nti asobola okufissaawo siri wano singa n'abasinga tebali wano bana social media tijiwa ekitiibwa tuyise bulungi tugendaganyirwamu kyemanyi famire ya yono omukyala Asiyah tejja kudda mabega kuba ekisooka mu bapulezidenti eriko n'abantu abalala nga ffe be mutamanyi be mulabye leero bana empulira n'essanyu lingi tuuse eri okusiima Sb4 ne Maama Asiyah ne His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi singa tebabadde abantu abo abasatu singa tetuli wano abantu abo abasatu be bafudde Asiyah kyali olwaleero Uganda balina abantu bangi be baziise naye teri abamanyi tuli wano olw'abantu basatu Bobi Wine Sb4 Maama Asiyah enkubiriza ba TikToker oba abantu bonna abali ku social media muleme okukuba Maama Asiyah muleme okuba Sb4 ne Maama Asiyah omulimu gwabwe bagukoze sabana balabiridde kyawe mukisoboka era ne family bagenda kirabirira muleme okuba okunafuya abantu abo nga munoonya likes mukirekeraawo abantu bano omulimu gwabwe bagukoze ne musanyufu nnyo byansusu ow'ekitiibwa His Excellency amanya gange bampitaba Frank ndi musajja munyankole mpulira ndina essanyu okulanga ndi mu bantu abaganda abali wano kimpa essanyu ekiraga nti temukisosola kujjako okukisosola kwaffe fe ababeera bakyereetedde accordingly bwe tweyisiza na buli kimu omuntu wa people power sabuni bw'oba ogigula omutwalo nange Frank agigula omutwalo Bobi Wine nkwaganze sina kibiina kyonna kye nali ngenzeemu toba mpagira oba ngende following nkola ebimpa emirembe okumpa ssente nga nze Frank gyenzija ssente Bobi Wine tuli bayanga tuli baana bato tuli bayusi Bobi Wine nkusuubiza kino accordingly olw'obulungi lw'abantu nali Kamoocha na wano wendi abantu banjagala buli kimu ndi musajja muhima temukisosola kujjako kisosola kwaffe ndowooza fe ababyereetera sometime Bobi Wine bwe kiba kyetaagisa ngenda kukuwagira ndina abaana omutwalo gumu n'ekitundu bali registered bonna ba TikToker amagye gange gali awo singa bano bavaawo ne mubalaba bonna bazze bafolowinze Frank